Abatuuliriza abalungi mbalamusizza nga nsinzira mu kibuga kye Munich mu Germany. Amannya mpitibwa Bbaale Aloysius muzeyi wa kazi era nga nkomyewo n'amawulire mu Luganda. Ntandika n'emitwe gy'ebikulu ebigalimu. Amawulire ge tufunye okuva e Uganda mu disitulikiti y'e Muwende gategeezezza nti abatuuze b'oku kyalo Kirungi baatudde ne basalawo etteeka eppya erigamba nti buli mubbi akwatibwa mu kitundu waakutemwangako engalo. Richard Wandera, omutuuze mu Kereziya Zone Ensambya, yakiguddeko bakazi be bombi bwe beekobaanye ne bamukuba okumwogoloza nga bamulanga obwenzi. Amalala ge tufunye okuva e Uganda gategeezezza nga waliwo omwana eyalumbiddwa omusujja ne bamutwala ow'omusumba nga balowooza nti ddogo yabasabye emitwalo 2 amugobeko diamond, kyokka yabadde akyamusabira n'amukalira mu ngalo. Gaagano mu bujjuvu. Amawulire ge tufunye okuva e Uganda mu disitulikiti y'e Muwende gategeezezza nti abatuuze b'oku kyalo Kirungi baatudde ne basalawo etteeka eppya erigamba nti buli mubbi akwatibwa mu kitundu waakutemwangako engalo. Isaac Mutagubya ow'emyaka 17 ye yasoose okulooza ku bukambwe buno bwe yasaliddwako Nasswi era nga kigambibwa yasaliddwako wa Defense Kirungi Moses. Kigambibwa nti Tony mukwano gwa Mutagubya yabbye ettooke lya ppamba eribalirirwamu omutwalo gumu n'alitereka mu nnyumba ya Mutagubya. Obudde bwe bwakedde Tony n'atandika okunoonya akatale. Mu kiseera kyekimu abatuuze badde banoonya omubbi ne balisanga mu nnyumba ya Mutagubya. Margaret Nakanwagi nnyina wa Mutagubya yategeezezza nti abatuuze baasazeewo balirike mutabani w'embooko 10 kubanga atuze omubbi naye aba mubbi, naye yabadde yakakubwako nga 8. Kirungi n'ajjukiza abatuuze enkula y'okubasalako engalo era kwe kumutwala ku kiti ne bamusalako engalo. Oluvannyuma yamulagidde okugiziika era bwe yamaze n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Akulira poliisi y'e Muwende David Dawuna yategeezezza nti bamaze okukola okunoonyereza era kati banoonya bonna abeetabye mu kusalako omuntu engalo n'okutyoboola eddembe ly'omwana omuto kuba yadde tannaweza myaka 18. Richard Wandera, omutuuze mu Kereziya Zone Ensambya, yakiguddeko bakazi be bombi bwe beekobaanye ne bamukuba okumwogoloza nga bamulanga obwenzi. Omutuuze ono yakiguddeko omuze gw'okukyanga abakazi bwe yagusasulidde bakazi bajja bwe beekobaanye ne bamugwako ng'alina omukazi omulala namba 3 ne bamukuba. Olutalo luno lwabadde mu Kereziya Zone Ensambya ku Lwokubiri. Joyce Nandyose n'omulala yategerekezeko erya Rebecca bwe bakkakkanye ku bbaabwe Richard Wandera ne bamukuba nga bamulanga okubakyanga n'okuyitiriza obwenzi. Wandera yasoose kujja mwana we ku Rebecca n'agenda naye wa Nandyose ekitaasanyusiza mukyala mukulu. Rebecca mu busungu yamulumbye wa Nandyose wabula n'atamusangayo. Olwo bakazi bajja bombi ne batandika okumunoonya ne bamusanga w'omukazi omulala ng'akajjadde. Bakkira bataamye ng'era bayomba mu Luswayiri. Bagambye nti lakini wewe iko na bibi mingi, kama wona chukua mtoto yangu kwa bibi yako apate bisirani yako. Okumaliriza ebyo ne beekubira ku mmome. Nandyose yasoose okumukuba oluvannyuma Rebecca n'amwegattako. Wandera naye yerwanyeeko kyokka abakyala ne batandika okumukuba amayinja, amatoffaali, ebikonde n'engatto. Abatuuze abazze okulaba ku lutalo luno baagaanye okubataasa okutuusa poliisi lwe yazze ne batawulula era neragira Wandera okuzza omwana gwe yabadde atutte addizibwe nnyina. Amalala ge tufunye okuva e Uganda gategeezezza nga waliwo omwana eyalumbiddwa omusujja ne bamutwala ow'omusumba nga balowooza nti ddogo yabasabye emitwalo 2 amugobeko diamond, kyokka yabadde akyamusabira n'amukalira mu ngalo. Omusumba Joseph Ssenyonjo yagolodde emikono n'agissa ku mwana n'asaba nti mu linnya lya Yesu ndagira. Yeeyongedde okusaba n'ayogera n'ennimi endala, sindaba kuluba, in the name of Jesus. We yamalidde essaala eno ng'omwana mufu. Bw'atyo nnyina w'omwana Jime Kiganda ow'emyaka 3, Oliver Namaganda ne Bassaalongo Samusoni Musisi ab'ennansana ku Yezu amala
ne bafiirwa mutabani waabwe mu ngeri y'olusaago. Ku lw'omukaaga Ssaalongo yabadde tali waka, omwana n'alumbibwa eyaabwe omusujja ogwesika. Ssenga w'omwana Oliver Nakiwala yawadde mulamu w'amagezi maama w'omwana aleme kutya kuba omusumba Ssenyonjo w'ekkanisa ya Restoration Power Church e Nansana obwo bulwadde ajja kubusabira bugende. Nakiwala yakubidde omusumba essimu n'abakkiriza bamutwalire mangu omwana. Bwe baatuuse mu kkanisa n'abasalira emitwalo 2 olwazimuwadde n'aliko okusaba, kyokka omwana n'afa. Omusumba bwe yategedde ng'omwana afudde yayise emmanju n'adduka n'okutuusa kati poliisi emunoonya. Ono omuntu waakubira okufiira mu ngalo za Ssenyonjo mu bbanga lya myezi 3 gyokka. Eyasooka ye Joel Enzema ow'Eganda mu Wakiso eyafa nga bamusabira nga Oktoba 4, 2009. Nnyina w'omwana bwe yategedde nga mutabani we afudde n'atema emiranga, abantu ne bakuŋŋaana. Poliisi yayitiddwa n'ezingako ekkanisa n'ekwatwa abayambi b'omusumba 2 ne batwalibwa mu kadduukulu e Nansana. Omulambo baagututte e Mulago we gwajjiddwa ne guziikibwa ewamala okumpi ne Nansana ku Sande. Maama w'omwana yagambye nti bwe baatuusewo omusumba yamutegeezezza nti naye yennyini maama w'omwana alina dayimoni, ng'okumujjanjaba n'omwana we kyetaagisa emitwalo 5. Omusumba bwe yalabye omwana atandise okukanuka n'antegeeza nti bamalayika babadde batandise okukola. N'atandise okutya nga ndaba omwana wange afa, kyokka ye n'aŋŋumya nti bamalayika bwe batyo bakola omulimu gwa Mukama, era n'andagira mumutwale mubikkire wansi ku kiwempe, bamalayika bamuyitemu. Era we yamumpeeredde ddala bamalayika badde bamuyiseemu kuba yabadde amaze okufa. Agamba nti olwamutadde ku kiwempe we yategeredde nti omwana afudde yabadde akyamwetegereza. Omusumba n'atyekula mizibu n'abulawo. Omusumba Joseph Serwadda ow'amakanisa ga Victory yeegaanye Ssenyonjo gwe yagambye nti bebamu ku basumba abafere abaliwo okubba obubbi abantu mu Kampala. Mu biwandiiko byaffe tumulinaamu tewali musumba awonya musujja guluma muntu. Era abantu ab'engeri ng'eno bwe bavumaganyisa abalokole, poliisi esaana eveeyo bakwate. Serwadda bwe yategeezezza. Y'omusumba Irene Manjeri yategeezezza nti wadde abalokole bakola ebyamagero, omusumba tasaanidde kwefuula musawo n'asaba ne ssente okuwonya omuntu. Yagambye nti mu mbeera eno omusumba Ssenyonjo asaana kukwatibwa bamugguleko emisango. Muwuliriza amawulire okuva wano mu studio za Ugandan Community Radio Munich, era nga tubaweereza nga tusinza wano mu kibuga Munich ekya Germany. Ndamupulire abanoonya byakutwala. Nga mmaliriza amawulire, kambaddiremu nate emitwe gy'ebikulu ebigabaddemu. Amawulire ge tufunye okuva e Uganda mu disitulikiti y'e Muwende gategeezezza nti abatuuze b'oku kyalo Kirungi baatudde ne basalawo etteeka eppya erigamba nti buli mubbi akwatibwa mu kitundu waakutemwangako engalo. Richard Wandera omutuuze mu Kereziya Zone Ensambya yakiguddeko bakazi be bombi bwe beekobaanye ne bamukuba okumwogoloza nga bamulanga obwenzi. Amalala ge tufunye okuva e Uganda gategeezezza nga waliwo omwana eyalumbiddwa omusujja ne bamutwala omusumba nga balowooza nti ddogo yabasabye emitwalo 2 amugobeko dayimoni, kyokka yabadde akyamusabira n'amukalira mu ngalo. Bannaffe amawulire gakomyawo, musibe oba musule bulungi yonna gye muli mu nsi okusinziira buli omu gy'ali. Omusomi mbadde Bbaale Aloysius, era nsigadde wano mu kibuga ky'e Munich, Germany. Ndamupulire abanoonya byakutwala, ndamupulire oyo olwanoonya byakutwala. Binoonya bikujjeko.